nga bateekateeka okumutwala mu nnyumba ye ey'olubeerera. Hajji Nsereko basoose kumusaalira dduwa ku muzikiti ekibuli mu Kampala. Okumusaalira dduwa eno kukulembeddwamu Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi. Edduwa yeetabiddwako abakulembeze b'eddiini, bannabyabufuzi, bannamawulire abaweerezaako n'omugenzi ku Radio Uganda wamu n'abantu mu biti eby'enjawulo. Mu bubaka bwe eri abakungubazi, Supreme Mufti Muhammad Galabuzi amwebazizza okunywerera ku ddiini n'okugibunyisa eri abalala. Omuntu weebuloza ebirungi, omuntu weegonjebwa, omuntu awangadde nga ayogera busiraamu, alabika busiraamu obulira bwonna. Ebbanga lyabadde nga ayogera ng'abeera ng'asaagasaagamu naye ng'atugamba nti tugenda tukuleeta enniya y'omwezi gwa Allah. Jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Nakibinge amutenderezza okubeera omusajja omwesimbu eyakola amawulire mu mazima n'obukugu. Omusajja wange ku kibuga era nga bwe bujulizi obulaga kyabadde omusajja omwesimbu. Ekibuga kino tekiwangalirako ng'olimu obuyaayeeyaaye naye yatutuuka nnyo mu biseera by'ensanvu n'ekinaana ng'ali ku Radio Uganda. Omulangira era amwebazizza okuba omuntu abadde tasoosowaza byanfuna mu nkolagana ye ne mikwano gye. Kyabadde abeera n'emikwano egitali kufuna. Ennaku zino abantu emikwano gyabwe gya kutuza. Olaba omuntu ng'alinaanye munne ng'omanya waliwo omukyayagala ku munne. Bwe kikutuka ate toddamu tewalaba bombi. Bwe kigaana okutuka ng'amwogerera amafuukule kuba yali kubaza. Naye bano mukwano gwabwe twebaza okubanga ddala tubadde bannamaddala. Omubaka w'amasekkati ga Kampala Hajji Muhammad Nsereko yeebazizza obukulembeze bw'Obusiraamu olw'obuwagizi bwe bawadde ab'enju ya Nsereko. Tukaana mukwano gwa buli muntu era tukwaniriza naye ate tetunyweza Oluganda okuliko n'obukulembeze nga tukumanyi. Identity. What you see is what we are. This is our identity. Omubiri gwa Hajji Nsereko gugenda kugalamizibwa ku bijja by'abajjajja be Ennama mu disitulikiti y'e Mukono.